gwavayo n'okanga mu nti ogenda gomba n'okirekawo ne kiyitawo kati bulambwa amayinja kiki tulaba kati oli w'amataayi bannaye kakati omudongo okwambala amataayi n'okwambala essaati z'ebbeeyi bwetu oteekeddwa okuba nga olina kyobala tukusubire naye muyala no sijja kugamba bwe kityo naye politics asaana kiki omunoonyaamu onoonya kulaakulanya bantu oba tutumu ononya tutumu sente nze njagala nnyo okulaba ku bantu abakulaakulana nyo gwakyagenda maaso okuba nga ate era otulaba nage tujja kuba n'ensonga ez'enjawulo kati olunaku olwaleero ate tufunye omu ku ba celebrity abaluddewo okwo si kulwawo nti emyaka mingi naye kugamba okulwa ku scene okumaintaininga si kyangu onobeera ku scene emyaka 1 2 3 10 15 20 30 sekibeera kintu kitono kibeera kintu kizibu nnyo naye omusajja ono adi Mayinja asobodde okukimaintaininga olunaku olwaleero gwe tulina ku seat tugenda kuba nga tunywamuko naye agenda kusooka akulamuseeko gwe muna Uganda asinzira yonna gy'oli ate tumale tunyumye emboozi yaffe ey'akafubo sasa okulaba kale mukwano ogamba otya sina mutawaana sasa nawe kusinka akanyiro nkalaba kitiibwa kya Mukama akanyiro nkalaba emotoka ndabye gyovuga eringa muntu kale sebo naye gye bali tulowoozezza nti engeri y'ebivulu gye bitakyakola music yalinga yayimira tuli myaka kati tugenda mu 2 tujja basanga mwasiiwuka dda naye sebo nkusanze otemagana butemagana naye tunyumyeko ku nsonga ya music life ya music eriwa life ya music tulina ebintu bingi ebizze kati mu music naddala enkulaakulana ya internet tekinologi oyo tulina okutambula naye bwe tunaasigala emabega music ajja kufa wakati ova mu studio ndowooza oba tonava mu studio ng'olimba lwakusoosedde ebweru luli wabanga mu studio nga gojja nalwo kasidi n'olutambuza naye gundi naye kati epesa nga lyatambudira n'olwekyo tulina naffe okutambulira wamu ne tekinologi ate n'abalabi baffe okukkiriza nti ekintu kyolaba ku mutimbagano kisasulire tuyige okusasulira ebintu anti kati Mayinja kiriwo awo tuba kitwala mu teeka la copyright kitwala mu bintu ebyo naye kati Uganda tunaba ku upgradinga nnyo kutuuka ku level eyo nti nze music kansange mu nnyumba twamanyira ebivulu byaffe nti Mayinja ategese kalenda atimbye ebipande nakusomeza emyaka 26 December ne fenane tuyiike eyo ojja kwesanga nga abantu abalina obusobozi okutunda ku YouTube okutunda batono wakati buli kayimba tewali kitali ku YouTube nti ne bwe tuneesiba mu bivulu tebikyasobola kuyimirizaawo muyimbi ebivulu bw'obala ssente zossa mu baana simanyi stekansi ebipande security biki ogenda okugyayo ssente nga tokyayimiriddewo so nga ate eza internet akayimba ko bakadawunloadinga ako kaba katuukidde ddala ko ye yaluyimba naawe bw'oba wagira omuntu bw'okadawunloadinga ku YouTube manya akasente yo YouTube esobola okukamuwa n'ebivulu tebikyafuna ssente mu bufunza abayimbi abadde bayayaana bate ebivulu bawagabowa batandika okudda side eno okufuna akasente ddala akakulaakulanya ebivulu byafuuse bya buseere kuba TV we ziri nnyingi nayo olina okusasula radio ffe twatandikanga ebivulu tutandikira ebivulu obulango bwali bwa layisi radio limbe erukubira ku bwereere naye kati ebintu biri nnyo esawa zino okuyimirizaawo ekivulu weetagisa sente nga mmeka okukiteeka obutegesi kisinziira mutindo kwokyagala naye nga ne miliyoni 10 bakiteekamu gwe nga gwe kale Mayinja ku level yo wasemba oteeka ekivulu kyakosinga sente mmeka lwe nasemba kyankositinga miliyoni nga 5 naye kati essaawa eno okuddamu okole ekivulu bakimanye nti okireeta kitono oteekamu obukadde 10 ate nga tobulina oba nga tokakasa nti bwobwewola bunaavaayo yes wali obuzibu life ya music kati weegenze naye kati kino ekyogenda ku internet nabiki kifevalinga ne bapcoming kiba favoringa kuba kati bo bali mu rigimu yaabwe nti singa ku internet baba bagula bo tebasosola nti ono munene ono mutono nga bwe kiba eno mu bivulu yategesa ako kaawa yoli akayimba bwe kamunyumira akadawunloadinga ate upcoming kiyinza omuyamba neno mu bivulu tekimuyamba kuba wotuukula okwambaza abantu engatto bajje bakulabe balina okuba nga bakuwulirako so kiri kiyinza ate upcoming omuyamba obulungi kakati bwe kituuka ku kya okutunda ku internet ngate internet nayo si eya Uganda si eryawo erikiri yate eri stable eseerebwawo tukoze tutya
Kyemmanyi sigamba nti ebivulu byabiveemu naye kyengamba nti butaba ku kkubo limu nti kivulu kyokka ekyo tikijja kulaakulanya baana. Ate n'ekirala obutaddira buli kasente kofuna kasa mu music tegako n'awalala. Osobola okulima, osobola okufunayo akaduuka baka boutique, osobola okufunayo emirimu emirala nagyo tegitta kwa gye twazaalibwamu. Olowooza amayinja embeera eno erina kyeyigiriza abayimbi gye tubadde emyaka ebiri. Era olina banno b'osanga eyo mu kioski nga batonda mu grocery. Yes, tuyize. Wakati olaba abayimbi abamu balina restaurants, ogendawo n'agamba nti bakozeeko ofunye ku kyokunywa tokiraba nti kati okutandikawo emirimu emirala kugenze kukola ki luli ekitaaliwo tuga kuyimba kati ate noona atabadde na kalimu kakubiri nsubira alina kyayize nti wanaafunayo ku kasente oba oliawo najja kufunayo katandikayo ng'ateekeeyo. Emboozi y'eggulu efuuse ggulu. Natandise n'okuli abaana bayimba obuyimba ggulu. Natandikidde kaana kana akato ka fresh kid kayimye oluyimba lw'eggulu kamanyumiza emboozi y'eggulu. Nagenza olaba nga ne Fefe Busi naye ayimbye emboozi y'eggulu. Ki ekiri eggulu eyo? Eggulu ndowooza teri kyamaanyi nga bakyogera naye bwe tukaabye nnyo ebizibu jeno nga ye jeno nayagala okubaako amagezi gaawa. Nakuŋŋanya abayimbi abasobola omutuukirira naba nga bawa amagezi. Era twamaze mu musomo weeks 2 twazimala ggulu. Omuntu ayinza okulowooza nti eggulu ogenda ne bakuwa ssente akuyigiriza nti obuzibu bwavaawa. Omuntu agula music yakyamunyumira akyamugula. Walingawo abagula music abamugulanga bakasiwukira abaani bo bamugulanga n'abatundanga webali nakati abakozesa music bakyaliwo. Kizibu kiwe kivudde okuba nti ate abamutunda ssente tebazifuna, ssente zibulirawo. Omuguzi bw'abanga walinga n'omutunzi waali kati ssente zibulirawo. Ekiganye transaction ogenda mu maaso. Ebyo byaba yeebuuza ku bayimbi ne bamubuulidde ate naye n'abawa amagezi g'obbikolamu. Era nga twagendayo nga twagala tukolere ku nsonga y'okufuna ministry. Natugamba ministry yaliwoko nga bagiyita Ministry of Culture naye ne bagijjawo mu 93. Kati natugamba nti kiba kirungi. Essaawa zino mbadde mugwa muki? Essaawa eno tuli under gender. Kyokka nga gender erina ministries nnyingi eziri under gender. Kati ffe tusembe eno wansi kwegamba tetulowoozebwa nako. Temwina na minisita yeetongodde wa entertainment. Kati n'agamba nti bwe muba bakuteesa ku polisi ezikola ku ministry yammwe okuba nti bagibaddiza oba obutabagibaddiza mulina kugenda mu UNCC tugiyita Uganda National Culture Center. Kati awo n'avaawo nga nze ne Jose Chameleone tunominatingiddwa kugenda ku UNCC board nga tulina okuteeseza ebiteeso bigende mu palamenti bweraba nga kisaanidde otuddiza ministry yaffe bagituddize bweraba nga tekisaanidde batubulire what is next. Yo UNCC nebawero kaminga. I think ngeri jeriwo kulwa abantu. Enze tuwero kaminga. Tekibere mu politics nti batugudde mu ntoke lya fe bichi. Bali tuyambi ne bayita kitwala nga toke kubanga ffe tulina obulumi obwaddala. Kuba twagala kuwa ebirowoozo byaffe lwaki music takyatambula nga bwe yatambulanga. Era tukoze tutya okuba nti omwana ono ajja mu music tasanga buzibu ate ffe tusanze. Abantu gambye mbwe eggulu mubadde mu mucaka mubadde mu kuyimba nyimba z'amagye ekibonge kyanini si bituufu manya abaana naddala ku mitimbagano balina oluboozi n'effujjo. Kati bwe mugenda ku nsonga ey'omulamwa bo bagifuula ey'akazannyirize kugifuula ey'akazannyirizi naye ng'ensonga ebadde serious. Era singa ebivu eggulu binaatuyamba jeno n'atuyamba otukwasaganyiza gye tutasobola kutuuka music yanditerera oba oliawo. Ekintu kino ekyava eggulu ekya Yugi Connect naye era kirimu abakikuba. Wayimbye gwe? Saayimbye. Wakikuba? Saakikuba naye tebakuwa invitation? No, Yugi Connect ndowooza ekyagenda mu maaso erina concert saa 5 mu 4 ndowooza tenazimalayo oba oliawo nayimba kuziddako. Mbadde manyi nti wakikubye. Saakikubye ate nga kyava ggulu. Kubanga kyajja kiyambe ku mwana atayingiza abadde tayingiza afuneko wayimbira bamuweeyo akasente ako kamuyambeko mu muggalo guno.
Okay. Malinja tumalirize necha what is your life? What is next in your life? Kubanga obaddeko oli mu music yeto muvangamu nobeeranga zeko mu politics nobanga avuddeyoko nobanga akomawo ne tugenda mukulu ne tukuyitako ne tukumala kati kyekiddako eri obulamu bw'amayinja tumusubira nalabeko jjo munno mwannyoko kusaasiranga alina kyeyerangirirako yagambye agenda kuvuganya ku yala kuba MP wa yala gwavaayo n'okangamu nti ogenda gomba n'okirekawo nekiyitawo kati obulamu bw'amayinja kiki tulaba kati oli w'amataayi bannaye kakati omudongo okwambala amataayi n'okambala essaati z'ebbeeyi bwetu oteekeddwa okuba nga olina kyobala tukusubire naye mu yala no sijja kugamba bwe kityo naye politics asaana kiki omunoonyamu onoonya kulaakulanya bantu oba tutumu onoonya tutumu sente nze njagala nnyo okulaba ku bantu abakulaakulana ne politics aliwo kaakati ono wa hatred tasobola kulaakulanya bantu ekyokubiri bw'oba wakulaakulanya bantu tosobola bakulaakulanya ng'olwanagana ne gavumenti nti teri opposition egaba mirimu bino njagala mbikubuulire bw'oba oyagala okusakira abantu kolagana ne gavumenti obasakire bo bajje mu ntalo bagamba enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukutuka kati ogenda n'osanga nga abakulembeze balwanagana bambi bano bebazze okusakira ekisanja ne kiggwako nga tebalina kibafunye kubanga bano bakola ki buno obusubi be balonzi bakola ki kusalawo okudda mu gavumenti nga ndowooza nti kinayamba bano basakira tebakulimbanga nti osobola okunsaba omulimu nti nyiga wano nga ndi opposition mpozi nga nkuteeka mu kibiina kyange oba nojja nomobiliza naye tolina nnyo walala gyokola ki gyogenda okifunyemu weegata ku NRM oba kikyalekalubyemu NRM yekulembera bwe naba wakugyegattako ku lw'obulungi bw'abantu osobola ogyegattako naye nga tebakulimanga nti ebbanga ly'omala ng'olwana ne gavumenti osobola okuyamba abantu bwe kiba nti ekigenderwa kyakuyamba abantu tosobola kifuna ng'olwana gavumenti eno ne bwebanga ekyuse n'odda mu ndala ng'oyagala kuyamba famire yo tomalanga obudde n'okulwana gavumenti akasembayo ku bakasalini kusaasira gwe nawulira agamba nti nkokola mpitirivu nnyo mu kibiina kyammwe ekibiina kya NRM nti fe abawa pulezidenti ebituufu tebatukkiriza mutuukirire nkokola zifuuse enkokola gwe tezikuyisiza bubi nze siraba nkokola kubanga nze nkola kyentekeddwa kukola ate omuntu okuba nekyotambuza tekitegeeza nti olina kitambuza ng'oyogedde na pulezidenti waliwo byosobola okukola ne biyamba abantu wadde nga pulezidenti omusinkanangako so sifa nnyo nti ntuukire ku pulezidenti oba simutuukiridde kasita nfuna omulamwa ogwogera eddoboozi lyenjagala okwogera abantu ne baliwulira oletayo dya kayimba kala ndowooza ennaku zino covid kagwemu kuba ennaku zino mu music tumusaamu ssente vidiyo biki tolina kivulumu ono okola zidde kanogamba akanjira nteeka wano wenzijja amata g'abaana covid bw'anaaba aweddewo ate tutandika okussa mu music okay toyanzege oyo Ronald Mayenje ensonga ze ndowooza muziwulidde music mulimu naye agamba nti gwe muyimbi oba gwe abadde alya mu kuyimba baako ekintu ekyolowoozaako genda mu kyalo ettaka lya kitaawo liba likyaliyo genda oleko omusiri gw'ennyanja yes kubanga singa covid eddagala lya covid linaabeera social distancing kitegeeza music waffe akyalina obuzibu kuba liyinza okujja naye ng'eddagala baliyita tonsemberera ne bagamba lirabise eddagala lyetufunyeewo okitegedde bulungi lisobola okujja abantu ne batafa naye nga tufunye eddagala limu lyaki tonsemberera nga lyeddagala ne bagamba mugende mukole eddagala lirabiseewo social distancing omulimu ogw'okulinaanigana gwo guba guviiriddewo so tulina okubanga tulowooza mukitegedde subscribe likinga genda maaso okubanga ate era oyongerayo ensonga eno webalenyo